ebyuma twabireese enfukirire y'omulembe tulina power spray ez'oku mugongo tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5 tubeera ne mist blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde tubeera ne pampu bweziti ezikuba date water tubeera n'esobola okukuba mu mita 3 6 10 oba ng'osobola okukuba amazzigo ng'olima musana akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale ebintu byabwe biri genuine natandika obyesiga olwa mashini eri ya kaca kati mbadde nnoonya eno endala ennene esinga kweri Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye KCB bank sasula mpola bw'omalayo mashini eba efuuse yiyo jangu tukulaakulanire wamu tujja kusomesa ate ku bwereere ndowooza kya nsonga ddala naffe okubawagira buli lwe tubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi. Erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 0704 63 62 75 kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo by'ebizimba n'okutuyita okukukyalira naawe osomesa abantu ba Beene beekutule ku lukokkere lw'obwavu n'enjala. Osobola n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com gy'ojja okusanga ebintu ebirungi ebitagambika eby'okuyiga. Kwate nno atasobola kugenda ku mutimbagano jangu mu library yaffe wano ku Uganda Road ku Kisozi Estate Office wojja okusanga okutambula obw'emisomo egy'enjawulo mu by'obulimi obulunzi n'okulabirira obutonde bw'ensi mu ngeri ffenna tuganyula mu bujjuvu. Tujja kusanyuka nnyo nnyini ddala okubalaba. Kati katugende mu maaso. Mmanya piki by'olina okukola obulwadde busobola okuyita mu bitooke ng'oli asigula ensukusa ng'oli atwala ebitooke ebirina obulwadde naye n'agenda abisimba. Olina okumanya nti wojja ekitooke ky'ogenda okusimba kusookera ddala ekitooke tekirina bulwadde. Ekyokubiri wogenda okusimba nawo tewaliwo bulwadde. Ekyokusatu nga bw'omanya ebirwadde byonna omuntu ali obulungi takosebwa nnyo ng'omuntu alabiridde obubi. N'olwekyo teeka okulabirira ekitooke kyo. Bw'olabirira bulungi ekitooke kikula mangu oluuki ne kigumira mbeera ate obulwadde ne busanga nti si kyangu okukosa ekitooke. N'olwekyo endabirira kintu kikulu. Ekyokubiri obulwadde busobola okuyingira nga buyita mu mpumumpu. Ebintu ebibuuka kati nga njuki bisobola okutambuza obulwadde ne buyisa mu mpumumpu. N'olwekyo empumumpu teekeddwa okufuna akati ak'amatabi 2 omenyeko bumenya so kutemesa kiwabyo oba lusolobyo omenyese akati ak'amatabi 2. Ekyokusatu tema ekitooke ekirwadde kyonna ekiriyo. Ekitooke ekyo ekirwadde kyokka ky'oba otema oba ky'oba osigula okiteme kibeere wansi. Osobola kitematema mu bitundutundu ebitono. Then ekyokuna bw'omala okutemesa jambiya yisa ku muliro oba siiga ku jiko oba nyiika mu jiki. Approach yetu gise ABCD. A mu luzungu avoid transferring disease through infected plants as planting material or plant parts. B break off the marrow bud jembadde nnyonnyola menyako empumumpu ng'okosa akati ak'amatabi 2. C cut and chop down nti sugula buli kitooke oba tema ekitooke kyonna ekirwadde. And D disinfect your tool ejambiya gy'okoseza oba ekintu ky'okoseza kutema ekitooke kiyise ku muliro oba nyiika mu jiki. Jiki tumutabula ekitundu kimu n'ebitundu 5 eby'amazzi. Bw'obeera n'ekicupa kimu ekya jiki tabula ebicupa 5 eby'amazzi. Bw'obeera n'ekikopo kimu eky'amazzi ekyeddagala oba jiki tabulamu ebikopo 5. Bw'obeera n'ekijiko kimu ekya jiki then tabulamu ebijiko 5 osiige ku jambia.
Tetulina kirala kye tuyinza kukola okujjako okukolagana okuzaalayo enkolagana nti kakibeeyo obulwadde kabubeewo naffe katubeewo. Tetujja kukkiriza bulwadde okutumala ate n'obulwadde nabo buli awo tebwagala kugenda n'ove tutubeereyo naye nga tumanyi nti obulwadde kabubeereyo naye tujja tulemesa okulima ate n'obulwadde nabo bumenyi nti tumuyiganya tajja kugenda mangu naye kikulu tetwagala bulwadde kutulemesa tubeere nga twekengera beera nga ocekinga mu lusukulo buli lunaku ku makya n'olweggulo bw'oba tosobola gamba abaana buli oluyitamu bwe mulaba ekitooke nga kifaanana bwe kiti mumpite ngende ndabe abalala balina faamu kyokka bakadde muyambe ku bakadde tukolagane ffenna mu kyalo leka kugamba nti ye n'obulwadde bwe kuba bwe buvaawo bujja balumba bubune ekyalo kyonna kikosa abantu. Olwaleero ate katulabe okusoomooza okulala okw'ebiwuka bino ebimanyiddwa ennyo nga kayovu. Erinnya lino bajjajjaffe baaliwo akawuka kano nga beesigamya nnyo ku nkula yaako kubanga kalina ennyindo mpanvu iriveeti ate n'ekigongogongo ekyewumbye. Okunoonyereza okwakolebwa wano mu Uganda okuva mu mwaka ogwa 1994 okutuukira ddala mu 2001 ekitongole ekya International Institute of Tropical Agriculture kyazuula nti kayovu kiwuka kya bulabe nnyo ekifiiriza abalimi ebitundu ebituukira ddala 42 ku buli 100 ku matooke ge baalifunye mu nsuku zaabwe ate nagana agaba gasigaddewo obukota buba butono nnyo. Omuganda bw'ayita nnyoko yalimawa. Era okunoonyereza kwalaga nti ensuku ezirimu ebiwuka teziwangaala kiwanvu. Okunoonyereza okwo bakukola wano e Namulonge ku faamu ey'Essenduso naye nkakasa nti naawe eruuyi eyo bw'obanga obadde wenyigidde mu bulimi bw'amatooke ebbanga ewanvu buli awali ekiwuka kino gwe wamma kikufiiriza ne weevuma n'ekyakutandisa okulima. Kayovu oyo atonoonera ensuku agenda n'alya enkolo z'ebitooke kati ebitooke ne bijja biba nga tebikyafuna amazzi gabimala ne biteekako obutooke nga butono nnyo. Amatooke agatta bakubamu obubala bw'olirya liba likaluba nga libwatuka. Abakugu bagamba ndi kayovu yeegazaanyiza nnyo mu nsuku ezitalabirirwa bulungi. Ettaka nalyo bwe liba nga liweddemu obugimu n'ebitooke ebisimbibwako bitawaanyizibwa nnyo kayovu n'ebiwuka ebirala bingi. Kayovu asobola okuwangaala emyaka 2 mu bulamu bw'ensi kyokka ng'asobolera ddala okubeerawo okumala emyezi 6 ne bwe kiba nga tafunye kyakulya kyonna okumanya nga kiwuka kya buzibu ddala. Emmere y'ebiwuka bino bye bitooke byennyini naddala ebitandiikiriza okuvunda era yeeyo ensonga lwaki emigugu gye tumaze okuyungyako amatooke tuteekwa okugitemaatema obulere oba okugisusumbula ne tujanjala mu lusuku okkala oba si ekyo okugiyubuluza era ne tubikka ensuku zaffe. Bwe tutakola bwe tutyo ebiwuka tuba tubifunidde emmere ekintu ekyongera emikisa gyabyo okwala mu lusuku ate n'okuluseekenya. Olabira ku ki nti kayovu ali mu lusuku lwo? Olaba akakota nga katini kigogo kimyuka n'endagala nga zimyukira ddala nga ekitooke ekyafunye bacterial naye nga kwegamba omugogo guba mutono nnyo ate n'ekirala olaba ebitooke bibadde birabika birungi binyirira naye byesiguse ekitegeeza nti emirandira gyakutuse bintu bibiri ebikutula emirandira either wayuwa fertilizer mungi oba ebikuta by'emmwanyi bye bitera okusigula ebitooke oba kayovu ekiwuka we kiri wansi bw'osala ku nkolokolo olaba obukuubo bwa black bulinga bukuubo kwegamba bukoleddwa kayovu kiraga nti kayovu waali mu lusuku. Kayovu omukulu si yali ebitooke wabula kinnayo ekisokomi kyekiyingira mu bitooke. Bulijjo abalimi mbagamba nti kayovu omutwalanga osobola kubitwalanga ssomero ng'olina senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 4. Mwebale kubeera balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuusa kaakano. Eno katusooke tuwummulemu
tunywe ku lwendo lw'otuzzi ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mwe tugenda okuyigira endabirira eneetuwa amagoba amangi ate mu kaseera akato toseguka weekuumire ku terefayina tukomewo. Mukulika eyo nnyo mu kuwummulako kaakati katusimbule. Kayovu naye alimu ebitundu nga bina. Alimu kayovu amagi, alimu kayovu ebisokomi, alimu kayovu bye tuyita pupa biringa ebiri mu kibokisi, kati alimu kayovu ate ono omukulu. Kayovu amagi ga kayovu galinga abaana abali mu senior 1. Okifuna abaana abali mu senior 1 tebatiisa kwegamba abasinga n'abaana abalala basobola balumba ne babatulugunya. Kayovu wa senior gwe nayise senior 2 eyokubiri gye twayita lava oba katapira avudde mu mayoka magi kakata afuse kisokomi kyekibi ennyo kirya enkolokolo ne kiyingira ne kirumba nga bw'obalamba abaana abasinya tu be bakola strike be bakuba abantu be bagaana emmere be bamanyi kawunga ki akabi be bamanyi bijanjalo kyebibi kwegamba be b'omutawaana ennyo be sinya tu. Stage eyokusatu gye bayita pupa kwegamba kayovu abeera mu kibox kino ekyava mu G ne kifuuka kisomo nakyeka kata ate ne kisigala mu kibox abeeranga mwana wa senior 3. Abaana ba senior 3 abasinga babeera mu bitabo byabwe. Bano abaana baba bagamba tugende mu disco tebakiriza. Amasomero agasinga baba babawoninga dda bw'oba tofunye marks ziwera bwe ziti togenda mu senior 4. N'olwekyo tebeeteeka mu bintu kwegamba babeera mu kibokisi kyabwe paka we banakifulumira. Kati owa stage 4 gye twayite adult omukulu mutwalanga owa senior 4. Abaana ba senior 4 nga bw'obalabi bo bamanyi nti bagenda baamala ddaka kati bagenda be bamanyi okuwandika amabaluwa njaga kwagala nnyo lingale Victor kwegamba baagala gwe banaagenda na babuzaabuza. Tulinayo stage 2 ezibuzaabuza owa senior 2 abakola strike n'owa senior 4 ababuzaabuza abawala n'abalenzi abo ababiri era headmaster balina okukwata gwe nga headmaster wa farm kasokola ku katapira oba lava n'okola ku adult oba bamazeeko adult obakolako otya okusookera ddala mu lusuku olupya osobola kubatega obatega otya otema emigogo gino n'otema fuuti ng'emu oba kitundu kya fuuti n'ojjaasa mu makati n'oyawulamu emigogo gibe ebiri obitwale osooka otereze wansi ku kikolo otegulule lumanyuma lw'ennaku 3 ogenda okulaba nga kayovu yeekuŋŋanyiza. Tosusa nnyo ennaku 3 kuba bw'ogenda ajja kuba akakati alidde kakati nga atandise ate okugira totoyanguwa lunaku lumu ennaku 2 ajja kuba tanawera gendayo ku lunaku olwokusatu ogenda otegulule. Kayovu amanyi okukola kye bayita mu luzungu playing possum. Bw'alaba omuntu yeefuula nga alwadde oba omufu n'olwekyo gwe bw'omutuukirira tokkiriza akulimberimbe nti mufu mutwale omutte tomuleka. Waliwo abamanyi okugamba nti kakati ono ndowooza yafa dda ne bamukasuka era omwala okutegeera nti bamukase nga naye yeetambulira n'olwekyo oteeka omutega. Entega ey'okubiri mu kifo ky'okutega obutezi lwaki tofunayo eddagala lya Firadan omansizaawo ku kigogo oteekaawo kati mu nnaku 3 teweetaaga na kutegulula ogenda bugenzi waalira waafiira. Gwe nno munnaffe atandika olusuku olupya abakugu bawa amagezi nti okusimba ensukusa ezitalina bulwadde kati nga zino ze bamerusiriza mu nkola ey'ekikugu eya saayansi abalimi abasinga kati bwe bayita obulanga kijja kuyamba nnyo. Naye kakasa nti osimba mu kifo ky'okakasirizza ddala obulungi nti tewali biwuka ebyo. Ekifo ekyalisinza obulungi kyali badde awo awatasimbirwangako ddala lusuku wadde
naye n'ekifo awali wabaddeko olusuku osobola okukikozesa singa nga wayiseewo ebbanga erisoba mu mwaka omulamba. Anti Kayovu asobola okuwangaala mu kifo awabadde olusuku okumalira ddala emyezi egisoba mu 6 nandibadde nga talina kantu konna kateeka mu lubuto. Bw'oba ng'osazeewo okukozesa nsukusa nga zino abasinga obungi ze tukozesa ze tusigudde mu lusuku, kakasa nti olonderamu ddala ezo ezisinga obulungi kubanga ezo emikisa mingi nti oba oli awo tezinnaba kusenkenyebwa nnyo biwuka. Kino ekitooke kiriko obuzibu. Endagala ddene nnyo kwegamba ngazi kiringa kikulu omuzungu kyayise older than itself. Wateeka okubaawo obuzibu lwaki kyasigalira wano. Era bw'okebera wansi ojja kulaba nti Kayovu mwali. Tekyandibadde kirungi okutwala bino. Kati ate bw'olaba kino kivuddeyo n'amaanyi ate endagala zitera okuba saapu kye bayita sword saaka byolonda. Naye wadde nga kiri bwe kityo kakasa nti oziwaatako emirandira gyonna ne zitukulira ddala bulungi nga bw'olaba zino olwo nno n'olyoka ozisimba. Wabula ate ono omusajja wa Kabaka Muzeeyi Kaweesa omulimi w'eggoma eri mu ssaza lya Ssaabasajja eri Ekyaggwe ayongerako n'eddaala eddala okukakasiza ddala nti emikisa gy'ebiwuka okusemberera olusuku lwe agimalirawo ddala. Bw'amazanafu aba Prime Power Uganda wali mu Ndeeba be basasulira obudde buno mwe tuyigira, n'olwekyo kitwale nga kya nsonga naawe okubawagira bw'obaako kye weetaaga okutumbula omulimu gwo ogw'obulimi. Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi. Ebyo byonna ebyuma twabireese. Enfukiriro ey'omulembe tulina power spray ez'oku mugongo, tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5, tubeera ne mist blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde. Tubeera ne pampu bwe ziti ezikuba ddate water, tubeera n'esobola okukuba mu mita 3, 6, 10 oba ng'osobola okukuba amazzi go ng'olima musana. Akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale. Ebintu byabwe biri genuine. Natandika obyesiga olwa mashini eri ya kaca kati mbadde nnoonya eno endala ennene esinga ku eri. Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building, tuliraanye KCB Bank. Sasula mpola 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 bw'omalayo mashini eba efuuse yiyo. Jangu tukulaakulanire wamu tujja kusomesa ate ku bwereere. Ndowooza kya nsonga ddala naffe okubawagira buli lwe tubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi. Eri nno abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 0704636275. Kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo bye bizimba n'okutuyita okukukyalira naawe osomesa abantu ba beene beekutule ku lukokkere lw'obwavu n'enjala. Teweerabira n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com